basindika mesejo bagamba enfudde bantu tene bisobalese poliisi abasajja b'amaanyi fudde naye omusayi gw'ekisa gunsooke gye bantu wala nfudde. Ago ge gamu ku maloboozi omuwala Caroline Kyomuhangi eyatwalibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo ng'ayitira mu kampuni ya Hebra International Limited esangibwa e Bukoto ge yasindikira ab'eŋŋanda ze bwe yali awanjaga nga bwe yali ayolekedde okuttibwa. Bayi ngenze mugulu nfudde munda mukize mwana wange. Bayi. Mu katambi ako omuwala Kyomuhangi alabikira ddala ng'eyali aweddemu essuubi n'awanjagira omwami w'okumukuliza omwana we nga muntu mulamo wamu n'okweteeka mikono gy'omutonzi amwanirize n'ekisa bw'ali baatuuse gy'ali. Yesu nzija wuwesaasira ebyonoono byange wafiira ku lwange leka omusaayi gwo ogusonyiwa ensi. Yesu nzija. Allahu Akbar. Okusinziira ku mwami wa Kyomuhangi Edison Tugume mukyala we yagenda ku kyeyo mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde kyokka oluvannyuma lw'emyezi n'embeera n'emwonoonekera ekyaviirako mukama we gwe yali akolera okumukwata n'amutunda eri omukozesa omulala. Nangamba ngenda kufiira mu nyumba sikyalya sikyebaka sikyakola ki nangamba ndi mmotoka banza kampuni naye nga bagambye bagenda kuntunda baweeyo obulamu bwange bagenda kunzita nasindika message abantu ala bagenda kunzita. Wabula nga yakatandika okukolerwa mukama we omupya mu mwezi gw'omukaaga nga 28 Tugume yafuna essimu eyamutegeeza nti mukyala we yafadda mu nfa etaategeerekeka era naye ne yeekubira endulu eri kampuni ya Hebra eyatwala muganzi we kyokka n'emwesamba. Ate ne kinkubewala kunkubira ku kisaawe nti omuntu waffe yafadda omuwala yabula nnaku z'omwezi 24 bagamba yafa 28 naye kuva 28 teyina information yonna gye babadde baleese ku tebo n'entambula mu Hebra bulwendayo tenja kyenziramu buli gwensanga wange amata yandikoze ku nsonga zange mulala taliiwo. Mu kadde kano Tugume ateereddwako akazito okuva eri omwana we w'emyaka 4 amubuuza nnyina gye yadda kubanga yateranga okwogera naye ku ssimu wamu n'ab'eŋŋanda ze abamubanja omulambo gw'omwana waabwe kyokka nga naye ebyokubaanukula alina bitono. Alina ab'eŋŋanda buli omu amubuuza omukyala omwana we alyawo abuuza maama we bulijjo abadde ayogera naye ku ssimu sikyalina kyemugamba family sirina kyenjigamba. Mu mbeera eno Tugume ng'ali wamu n'ab'eŋŋanda z'omugenzi baddukira eri ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakadaama ki Rights for Maids Association Uganda ne beekuba ku kampuni ya Hebra kyokka nabo ne beesamba. Ne tugendayo ku kampuni ya Hebra ne tubabuuza fayiro y'omwana ono eriwa nga tewali fayiro n'emu ey'omuwala. Ne tubabuuza bannaayi muyina okubeera ne information ekwata ku mwana ono nga nayo tebagiproducinga wabula batubuzaabuza mwogere noono. Tetukyalya tetukyanywa tuli mu mbeera mbi tusiba nga tukaaba tusaba omuntu yenna aliye yatuyambe tusobole okufuna omuntu waffe oba mulamu oba mufu. Twagala Hebra tuyambe ekomyewo omuwala waffe ekomye mwanyinazi wange. Embeera bwe basuseeko bano bessiza mu ddene ne balumba kampuni eno okumanyawo weetuuse n'okuzza omulambo gw'omuntu waabwe kyokka wabaddewo embeera enzibu ku kampuni eno abakozi bwe babadde balemesa ab'eŋŋanda okuyingira mu kikomera ewasangibwa ofiisi za kampuni eno. Kyogera kyoyagala kibuzibu ki? Bwe batuuse ku kampuni abakozi bonna badduse ne beekweka ekiviiriddeko bbawo omugenzi okutema omulanga nga yeebuuza ddala ani ayinza okumuyamba bwe kiba nga kampuni eyongedde okumwesamba. Bamaneja beekwese bali eno munda bayikalidde nga maneja agambye tubeerewo mpaka we tunayagala tujja kukoowa tugende. Batugambye maneja taliiwo naye tumumulidde mu background ng'agamba nti baleke banakoowa banaagenda. Ab'eŋŋanda bawanjagidde bonna bekikwatako okubayamba bafune omulambo gw'omuntu waabwe agenda okuweza emyezi 2 kasooka eddaafa kyokka bamu ku bo babadde bakyalinamu akakunkuna nga balowooza nti akyaliyo omulamu wabula ne bakabatema nti kituufu yafa. Omwogezi w'ekitongole ekitwala kampuni ezitwala abantu ebweru Kiwera Roni Mukunda n'akakasizza ensonga eno nga gavumenti bw'egimanyiika era nti ekolebwako gye buvuddeko minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Kahindo Tafiire yakkiriza nti okuggyamu abantu ebitundu eby'omunda n'okusingira ddala ensigo eri bankuba kyeyo kuli wano mu ggwanga n'ebweru waayo olw'abantu bangi okuweebwa omwaganya okutwala abantu ebweru kyokka nga tebasobola kubalondola ekiviirako bangi okufiirayo ne babulako effiira era n'alabula abagenda mu nsi za Buwalabu. Now what is going on is actually selling people into slavery. At least the slaves were going to work in the plantations. These ones are going for organ harvesting. They just take you to Saudi Arabia, confiscate your passport, move you from Saudi Arabia to some other place, Thailand, India, where
harvest your organs, heart, kidney, liver, and throw the body into the crocodiles. Emirundi mingi bannayuganda bazze bafiira ku kyeyo mu mawanga gye babeera batwaliddwa okukola olw'embeera embi mwe bakolera. Kyokka ebiseera ebisinga kampuni ezibeera z'abatwala zitera okubeesamba wadde nga zibeera z'abaggyako ensimbi mpitirivu. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika. Otyo mawulire amalala